nsinzidde wano mu kibuga ky'e Washington DC leero nga nze Dr. Daniel Kauma, National Unity Platform Diaspora Team Leader. Olunaku lwaleero tufunye amawulire okuva mu Bungereza nga batadde sanctions ku Speaker wa Parliament omukyala Anita Among ne baminisita ab'enjawulo okuva mu gavumenti ya Museveni, nga sanctions ezo ziva ku embezzlement y'amabaati agali gaweereddwa baganda baffe ab'e Karamoja. Ekintu ekyo bannaaye si kitono, ekintu ekyo kinene ddala, kuba Speaker wa Parliament setting agenda ya government, setting agenda ya Museveni mu Parliament. N'olwekyo gavumenti ya UK okuteeka sanctions ku Speaker kiba kitegeeza nti tebakyalina ssuubi mu gavumenti ya Museveni, mu bakulembeze aba mu gavumenti ya Museveni. Ate si UK yokka, ne United States yakikola, kuba Anita Among ali sanctioned by US government. Ate kati olunaku lwaleero ne gavumenti ya UK emutaddeko sanctions. Ago maanyi g'abantu, ago maanyi gammwe bannayuganda mwenna abali mu diaspora, naddala baganda baffe ab'omu UK adde beenyigira mu kwekalakaasa, adde bakonkona ku nzigi z'abakulembeze b'omu UK, adde beengaginga mu activism ow'enjawulo. Omulimu gwammwe mugukoze bulungi, era bino by'ebibala ebya advocacy oyo gwe mubadde mukola okulaba nti mutuusa amaloboozi g'abannayuganda, amaloboozi g'omuntu wa bulijjo, okulaba nti tubalwanirira era tubakiikirira. Mwebala omulimu ogwo, era nkubiriza bannayuganda mwenna abali mu bitundu ebirala nammwe mwenyigire mu advocacy oyo. Nebaza bannayuganda ab'e Canada abaakala okwekalakaasa okwaliwo mu kibuga kya Ottawa, kwali kw'amaanyi ddala, era tubaye tulaba nti ne gavumenti ya Museveni batandika propaganda okutambuza amannya g'abannayuganda abeenyigira mu kwekalakaasa okwo ku mitimbagano egy'enjawulo. Naye temuggwamu maanyi, oyo propaganda tumusuubira era tuli beetegefu okubalwanirira, era tukivumirira nnyo ekikolwa ekyo. Naye ebikolwa ebyo bye mukola nga mwekalakaasa bye bivaamu sanctions etufuna mu United States, mu UK, era tusaba nti ne gavumenti endala nga gavumenti y'e Canada, gavumenti ya Australia, European Union n'ebitundu ebirala okulaba nti bagoberera example eyo nga bateeka sanctions ku bantu abatyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo e Uganda, abantu ababba essente, abantu ab'engaginga mu embezzlement. Eri ddoboozi lya munnayuganda tulina oddituusa mu gavumenti eziwanirira oba ezisupportinga dictatorship ya Museveni, okulaba nti operation y'abannayuganda teri funded by gavumenti z'e UK, eza USA, eza Canada n'ebitundu ebirala. Tubeebaza, temuggwamu maanyi, teri kuzikiza paka nga Uganda tuginunudde okuva mu bukulembeze bwa General Museveni. Fellow Ugandans, my name is Dr. Daniel Kauma. I'm the National Unity Platform Diaspora Team Leader. I would like to thank you for all your work and efforts that has yielded the results that we have seen today after the UK government imposed sanctions on the Speaker of Parliament of Uganda, Anita Among, and ministers who engaged in the corruption scandal involving iron sheets that were meant for our brothers and sisters in Karamoja. These sanctions are a result of your effort, of your advocacy, of your ability to go and protest and demonstrate, of your ability to knock on the doors of your representatives. So I encourage all of you, fellow Ugandans in the diaspora, to continue using your voices. Go out and protest, go and petition your representatives. I thank Ugandans in Canada who recently organized a powerful protest in Ottawa. Don't be intimidated by the NRM tactics. We have seen they're trying to display the names of Ugandans who participated in that protest, but those are their tactics because NRM no longer has a policy platform.
What they do is intimidate, torture, abduct, and indefinitely detain our brothers and sisters. So let's continue that advocacy to make sure that those voices are heard, to make sure that we continue to advocate for the voiceless. Thank you for all the work that you do. Let's hope that other countries will follow the example of UK. We need sanctions from Canada. We need sanctions from the European Union. We need sanctions from Australia, from Asia, and other nations that continue to finance the oppression of the Ugandan people. Your efforts yield these results. Basabo ne banyabo era bannayuganda mwenna abali mu diaspora ntwala omukisa guno okubayita mu butongole okutwegattako ku National Unity Platform Diaspora Convention egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 mu mwezi gwa August 2024. Tabamiruko ono agenda kubeerawo mu kibuga ky'e Chicago, Illinois, United States, ku Hotel Marriott O'Hare. Mbakubiriza mwenna bannayuganda okujja ku mukolo guno, okujja mu lukiiko luno nga tuteesa ku mulamwa ogwa Uganda empya, nga tukubaganya ebirowoozo nti Uganda empya egenda kufaanana etya. Oba twogera ku byanjigiriza, oba twogera ku byanfuna, oba twogera ku byabulamu, oba regional security, oba human rights, oba okulwanyisa enguzi, awamu n'ebirala byonna ebikwata ku ggwanga lyaffe Uganda. Mujje tukubaganye ebirowoozo, mujje twewayeemu, mujje tusikane abakulembeze baffe, mujje tuteese ku ngeri gye tujjako nakyemalira era engeri gye tuddamu okuzimba eggwanga lyaffe liddeyo ku mutindo bwe lirina okubeerako. Bassebo ne bannyabo, buli omu tumuyita abeerewo, era mbasaba mugende ku mukutu gwaffe ogwa diasporanup.org okuregistaringa $207 buli muntu. Hotel rate eri ku 179 ng'eno rate ejjirako breakfast buli lunaku era ng'ofuna entambula okuva ku airport okutuuka ku hotel Tabamiruko ono wagenda okubeera. Tunaasanyuka okubeera awamu nammwe. Mutuukirire bwe muba mulina ebibuuzo. Akakiiko kaffe kakulirwa Mwami Nyenje ow'omukyala Helen Nandawula oba nange ntuukira Dr. Kauma, team leader wa National Unity Platform. Ennamba eri 651-278-6724 oba email yaffe eri conventions@diasporanup.org. Tunaasanyuka okubeera nammwe nga mutwetabyeko ku Tabamiruka wa National Unity Platform Diaspora e Chicago, Illinois omwaka guno. Straight to the bank because I'm from Uganda. I represent National Unity Platform Diaspora. Civil society in most of our countries has been stifled, and they even send them to jail when they start to demand accountability. I think the gentleman made a quick point that they have become the opposition in most of our countries. So my question to the bank, you have talked about some of the reforms you are doing, the demands for accountability. What do you do to chronic abusers? Because we have governments that are chronically corrupt. Are there any teeth in those measures you are talking about? Because right now Africa is paying $75 billion per year in servicing national debt. In Uganda, 35% of our national budget, bigger than what goes to healthcare, education, agriculture, goes towards servicing debt. And most of that money they borrow from World Bank and IMF doesn't reach the projects on the ground, whether it's building hospitals, roads, it's diverted to the pockets of our politicians. So what is the bank doing to the countries which year after year are abusing those finances? There's a lot of corruption. Is the bank willing to take any drastic measures to cut off lending to some of these countries? Thank you. Thank you. So I will let the bank just respond to all of those questions. If I don't know if Alexander or Juan, you can do that quick, and then Almasi will address it.